Kansooke munnange okulamuzaako gwe wenna ampuliriza yonna gy'osinziira okwetoloola ensi gyebaleko gy'otuusaako engalo nange gye ndi eno mu mikwesese mpola mpola. Naye munnange emyaka egiyise emabega nga obwannantagambwako bubeerawo ne twesanga nti ffe abatalina ddoboozi tumaliriza tetufunye bwenkanya obanga tusigadde twemulugunya oba oliawo n'okutendereza abo betulabanga abanene nti oyo waganda wange oyinza kumuloopawa ensi yonna eba etutunuulidde okulinnyirira eddembe ly'obuntu kusukka obuli bw'enguzi busukka enkola etatambulira ku mateeka nga tufugibwa mu nfuga bwetyo nga omwavu oba omunaku omuntu owa wansi omuntu ow'omu ghetto talinaawo bwogerero. Naye ennaku zino ensi engeri ekiri nti gitwale ng'ekyalo ekimu kuva dda ng'era tulaba abazungu bajja eno naffe tugenda ewaabwe kitegeeza nti ensi kyalo kimu era nga kituluma nnyo okubeera nti batuula butuuzi ne balaba ebintu nga bigenda mu maaso bakanya kupokera mundu bannakyemalira wamu n'okubeera nga bo munnange bajja eno mu Uganda okutuukiriza ebigendererwa byabwe ffe ne batulekaawo tayo nga teriiko nga tetuliiko mwasirizi tetuliiko ayamba. Naye munnange ku guno omulundi bayitiddemu sanctions envumbo at least nti oli anyaze omusimbi wano tagenda kubeera nga yeeyagala agende e France agende mu Amerika agende e Bungereza alye agende e Dubai alye. Olaba n'Abawarabu baatuuka okuvaayo ne balaga obutali mumativu ekyo at least nti eddoboozi ly'omuntu owa wansi people power ebaako weetuuse. Newankubadde ng'olutalo mpuuga lwalimu tuyinza okugamba nti luli wakati we n'abantu so nga ate abamu bayinza okuba nga oba oliawo balulabanga oluli wakati wa Mpuuga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bano sisuubira nti bakyeraba nga bonoga nti beekubira ekkasimu newankubadde Bobi Wine oluvannyuma lwa Abeli Bwanika okumulumba mu kuziika okumu mu kukungubaga okumu yayimuka n'ayanukulirawo awo kwegamba yali direct response era n'akakasa n'agamba talina buzibu ku Mpuuga era yamwagala nnyo. Naye okusinziira ebintu nga bwe biri muganda wange y'amazima sisuubira nti bano bakyeraba nti oba boogere. Naye olwedde kati ekiriwo oluvannyuma lw'omusango kooti ng'emaze okusalawo nti Service Award bagifuna mu mateeka nekizuulibwa nti omusango ogwo bano bennyini ba Mpuuga be bagwewaabira beewaaba nga bonoga beewawaabira Kakyulu ate era ne beewuliriza mu ngeri ey'ekibogwe bwe bati omusango kooti n'ekola ki ne kakasa nti nno bagusinze. Ebyo ntubitegeera kubanga balina okukuba tooki mu source ey'okuwaaba baani abawaabidde ebyo byonna oba oliawo tebabirowooza kubanga abantu bano bo ebiseera ebisinga obungi beetwala okuba nti baasoma bagezi nnyo era ng'abantu abalala babalabanga ab'ekibogwe kwegamba basobola okubasiikasiika mu ngeri yonna. Naye munnange nga tumaze okulaba ensala y'omusango bwetyo America nga bulijjo United States tetudde negamba munnange ate kyenyinza okukola abantu bakakase nti munnange oba naffe tetutudde butuuzi kwe kugaana abantu bano okujja ewaffe era okukakkana munnange mubiriwo ebyongedde okubeera nga kwegamba bitwale nti byongedde okuteekawo enkalu wakati w'obwa Sseruganda kwegamba wakati wa Uganda
ne America mu baseruganda, United States of America, government munnange bweti eyaabwe n'esalawo okubeera nga Emma Mpuuga visa, Mathias Mpuuga, former leader of opposition mu parliament ya Uganda. Kakati munnange kino okubaawo kirabwanga munnange nga kaweefube oba ekitundu ku kaweefube agenda mu maaso owa US okubeera nga abo bonna abefunyiridde okulya enguzi, officials abefunyiridde okulya enguzi wano mu Uganda bonna nga bakwatibwako nga tebabatunuulira butunuulizi bwe batyo okubeera nti nno munnange bayineeyine batuuke n'okubeera nga balinnya bulinnya nnyonyi ne bagenda ewaabwe ne beeriira ku kaashi ne basisinkana bannaabwe abeeyo wayase n'anyooka. Kobbo nedda munyookeseewo eyo yekka. Kakati munnange ne bakyala baabwe abaakuno bafune ku ssanyu nti ye atajja kugenda kusisinkana gundi. Kale oli waakiri alinnya ajja eno awo bwe bisigalidde kubeera nti ennyundo tegenze kuluma bantu. Kakati munnange ebintu bino byonna campaign ekulembeddwamu National Unity Platform, tukimanyi bulungi nnyo, era Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mission gy'aliko ey'okubeera nti nno muganda wange bonna ba corrupt officials wano Uganda watali kuzibira liiso ku muntu yadde n'omu, bonna bakolwako. Honorable Mpuuga ono muganda wange twamulaba wano ng'akyali leader of opposition, era engeri gyeyingiramu ekibiina kino ekya NUP kye baamuyingizamu newankubadde bo baabuuza nti be baakitandikawo, naye kye baamuyingizaamu ne banne bwe bajja okuva mu DP, era nga Bobi Wine yamugonnomalako ekifo ekyokubeera deputy we mu Buganda. Munnange essaawa eno NUP yo mu kulaga ensi yonna yalaga nti ono yeeyagaliza yekka era ebigendererwa bye byonna byakwegaggawaza. Kakati bino byonna oluwonko luno wakati w'abakulembeze bano ababiri, Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwenkugambye nti abantu abamu kino bakirabanga olutalo olu wakati wa Bobi Wine n'Empuuga, kubanga era Mpuuga yalina olukwesikwesi lwe yali ategekategeka okubeera nti bwe batyo bateekawo delegates conference Robert Kyagulanyi Ssentamu olwo nga basuubira okuba nti bagenda musenza kati ekibiina bakiwambe. Pulaani yaliwo ebyo byonna twabyogerangako, engeri kiri nti nnyini mutufufu yakwata ewawunya kati Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri kiri nti bonnange yaliwo okubeera nti nno gemaanyi agaliwo ku sayidi ey'enkyukakyuka naddala mu kibiina kino ekya NUP, kubanga ye yajja n'ekye bayita amasannyalaze ate ng'era yali akikoleredde ebbanga ddene, emyaka egiri eyo mu 10 kasokedde ng'atandika kuyimba n'abeera nga ekintu kye oba ennyimba ze yayimba ez'ebyobufuzi tezimuleetera okubeera nti nno abantu bamulaba ng'omulwanirizi w'abantu. Kiba kitegeeza nti mu nsonga eno yaba alina okubeera ng'akulemberamu. Kale nga yenna gw'asongako ng'akyakolagana naye nga bwe yali akolagana ne Mathias Mpuuga, era ng'amurefaaringako n'okubeera nti alina okugenda okusomesa abantu abalala bonna, nga abo bonna abakkiriza mu kyukakyuka. Kitegeeza newankubadde waabangawo ebyogerebwa nti oyo nno Mpuuga oyo nno, naye nga yamaze okubeera nga amwesembereza era nga amutusongerako, kitegeeza nga tulina okugenda naye. Kakati olwo munnange Bobi Wine kennyini yakulemberamu kampeyini ey'okubeera nti nno ayogera ku miliyoni zino 5 ze beewa mu ngeri ya service award ng'akyali leader of opposition Mathias Mpuuga. Bw'atyo Bobi Wine iki yakola kwe kujja Mpuuga ku bwa leader of opposition n'abukwasa olwo nga tebina bakubeera nga byatika bino ebya service award. Kisanja kyali kiweddeko n'abukwasa Joel Ssennyonyi mu mwezi gwa February, era ebyo nga bimaze okubaawo tutandika ate okutegeera ebintu ebirala nti bano abasajja beegabira omusimbi omuyitirivu ennyo. Kale bw'atyo
n'agezaako kubanga bateekawo embeera bamuwa omukisa yeewozeeko n'akkiriza nti ssente yazikola ki yazitwala. Ne bamuwa amagezi alikulire wa commissioner n'abasaba agende yeerowooze ne famire ye n'ebirala byonna. Oluvannyuma yajja ameze n'abagamba kikafuuwe bamugamba nti suulaba ekifo kya commissioner ojje ng'akyali deputy president ojje eno tulabe ekiddako. N'agaana okudda ku sayidi y'abantu era munnange bino byonna kitegeeza nti okumugoba kwa commissioner kubanga baabuwa zaake yadde nga Anita Among baagaana okubeera nga ekifo bakikwasa zaake ate era batulaga nti kooti kati yasazeewo naye bo already nope nga temulaba nga commissioner ku sayidi yaayo n'obwa deputy president ne babumuggyako ng'ayambibwako speaker Anita Among bw'atyo asobodde okubeera ng'aganira ku kifo ky'obwa commissioner era tetulaba nga basaze olukwesikwesi emikono gye bakuŋŋanyiza Ssekikubo okubeera nga bamugoba kuba commissioner bamugyamu Besigye nakyo ekiteeso ne kirwawo okuteekebwa ku order paper paka kooti munnange omusango beewaabira bwegusaze naye gusala nti bano sente bazifuna muki mu mateeka era Anita Among n'avaayo n'akakasa ti kooti bwe beesazeewo ate ani agamba. Kati munnange enkwatagana wakati wa Among ne Mpuuga nekirabika nti abantu bwe batyo bagirabira ddala nga ekkobaane okubeera nga bakuuma omunyago gwabwe era nga ono weyabeerera leader of opposition kitegeeza era nga amawulire we gaayitiŋŋana nti ne banne be tubalaba bapepeya ne Anita Among ku ebifaananyi era bizinga bifuluma bwe batyo mumbalabanga obuuli awo abali ku opposition ennyo naye nga bali ku kasente beeriira kubanga General Museveni mujjukire nti mulungi nnyo mu kuteekawo sayidi eyiye buli wamu n'obukuubagano obw'amaanyi bonna bwe mumulaba n'okwevuma ne beevuma naye nga ye kennyininyini byonna byonna nga abipulaaninga okuteekawo diversion. Kati munnange ne mu opposition Museveni kennyini alikukakasa nti alinayo abasajja be era okusinziira ku ngeri gye bapepeyamu ne Anita Among ab'ensi neesobola okubeera ng'ebategeera. Kati bw'atyo Kyagulanyi ye teyakiwuliramu nsonyi kubeera nga akakasa nti Mpuuga mubbi era bano bebekomya ssente z'omuwi w'omusolo okwavuwaza eggwanga. Kati munnange bino byonna bifuna amakulu US Federal Government bwetuuse okubeera nga eteeka envumbo sanctions ku Speaker Among olw'ebigendererwa bye byatali ready kubeera nga aleka ebyobuli bw'enguzi n'ebikolwa bino byonna. Kyagulanyi ne oludda oluvuganya ne lubeera nga lubyaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga kaweefube waffe yandibadde agwa butaka kali waakiri akugoba tabulako kyakusuuza nyama ntono okayana eri mu nkwawa nti tutandikire awo. Kati olwo bino byonna US wamu n'amawanga amalala nga Bungereza gagezezzaako okubeera nti nno galaga interest mu nsonga eno ey'obuli bw'enguzi okubeera nti ne buggwawo okwetooloola ensi yonna oba tebabiwagira ebikolwa ng'ebyo ne Uganda ne babanga nga tebagitalizza nti abo abasongeddwako ennwe abasongeddwamu ennwe okubeera nti nno bali banguzi nabo ne babateekako envumbo. Kati olwo munnange n'Empuuga nekirabika nti ekitimba kimuyodde ne kimuyoolera awo era nga kitegeeza nti ebikolwa bye byabadde nga ajjakola mu kwekaza akazannyo ke n'alabika nga kafiiriddemu bwe bamutegeezeza nti munnange visa ye esaziddwamu era bw'atyo amawulire mu kugafuna n'alabika nga ali shock teyeewuunyiza ennyo era bino yagenze okubitegeera yabitegedde musajja wattu apulaaninga kugenda mu Amerika. Kangende mu Amerika maze okuwangula omusango mulina okuneetondera abannoobo agenda okutuukayo okwalibadde ng'okumwetondera muganda we nga bamugamba mulagawa bakuzaalawa
kale ddayo banzaala Masaka kasita okitegedde kuba netamangu naye yagamba kasita bamugoye bukeedi ya passport yayo agirina teyeetaaga lukusa kugendayo. Namoni bamugamba munnange teweetaaga lukusa kudda Masaka kasita olina emikwano gyo Babedi Bwanika. Kakati bwe bati ne bamugamba nti naye osobola okujja n'oddamu n'osaba ku American Embassy lwagala okuswaza ogwokubiri nti yagenza okugisaba ne bagimu baagala nti passport bakoonemu. Bakoonemu kali akazibu ennyo. Kakati munnange Mpuuga tannabakubako kyayogera akyanyogeze ku nsonga eno agamba naye bannange abaana bano ab'ekibugwe nga bafuuse ab'ekibugwa. Abamu munnange ab'ensonda mu bukulembeze ku kitebe ekya Nuupu bwakakasizza nti munnange visa eya Mpuuga bagisazizaamu era nga bino byonna ekibireese ensonga za buli bwangozi. Omanyi lumu omugenzi Musumbayiga yagamba nti abatanaddakiira nti ABS bagijje ku mpewo olw'akalondoozi naye nga amawulire gawandiise dda ne media houses endala nga zaabitadde dda mawulire naye nga ye tamanyi abiwulirira ku Bukedde abiwulirira anti yaba Bukedde nga bayita akaalo simanya akaalo bukadde naye kwegamba na bino byonna Mpuuga ogenda okubitegeera ku kitebe kya Nuupu babitegedde dda nga babitegedde dda tiyavisa talina oyo kati Mpuuga ebyo byonna bamuweereza message nti olowooza visa olina bano balowooza agenda kati babitegedde batya bonga sinnaba. Kumbe muganda wange tugenda kutegeera mpola mpola ani afuga ensi eno ani kubanga ensi ati efugibwa bagenda bagiwamba mpola mpola ogenda okulanga kati mu ddoboozi bano bababeera bagiwambye baani abalina eddoboozi ly'abantu internationally baani abasalawo gwegezaako ogende kubeekalakaasa kati nga Ambassador Ruth Aceng essaawa eno yakomyewo dda Uganda ndowooza kubanga 21 babadde bamusibirako yalinnye dda ndowooza kyajja atuuke e Kampala kuba olugendo luwanvu okuva eyo. Kaakati munnange ensi bagenda bagiwamba mpola mpola bwe batyo mu maanyi mugenda okulaba temukyalina ssente za buyambi tuyandika okubigika abantu emisolo ne mutandika okukola mutya abantu ne batandika okubeera nga babakyawa ye bannange waki mutwesibako kati bintu ebifaanaganako bwe bityo kati nabyo muganda wange kirabika kati waliwo bannyini byo abasalawo ani afuluma eggwanga ani asigala ani asigala gwegezaako ofugume muganda wange onoogenda okugirako wali njagala kgenda Dubai kulikola n'Abarabu nga beesibye emige muganda wange bwe batyo nga bakuŋŋaanye UAE bonna nga basazeewo tetwetaaga tojja eno. Kakati munnange bino byonna abatunduzi b'ebifuzi bagamba nti Mpuuga nga eyali leader of opposition obutakwatagana mu ndowooza n'ebikolwa wakati we ne Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda wange kirabika bino oba sinakulabika wabula yensonga lwaki munnange wabaddewo okwa-attractinga international scrutiny kati olwo international community nayo neyagala emanyi kiki Mpuuga kubanga kino kiraba n'omuto okuva lutwalaba wali mu palamenti y'e Bungereza nga boogera ku Joel Ssenyonyi era nga bamulaba ng'omusajja enjasa biggu kati bwekitegeeza nti aba alina gwe yaddira mu bigere ate byaba ayogerako era biba bifaanagana bwe biti kitegeeza nti awo Mpuuga abeera ku mwanjo erinnya lye kati awo muganda wange ze nadda okunywa kakati olwo munnange kino
tuba tukirabira ddala nga ekitundu ku kampeyini Robert Kyagulanyi Ssentamu okulwanyisa obuli bw'enguzi era nga akozesa amakubo gonna kubanga enguzi muganda wange nga bwe nakutegeeza nti yeyimirizaawo gavumenti eno gye bakozesa okugulirira abantu okubateeka mu position batandika okubeera nga bagizuzumbya. Kakati omusimbi ogwo guli excess okujja mu ggwanga ne guyiika muno kitegeeza nti oba oli awo singa guba teguliiwo ensi eyinza okudda mu nteeko. Era munnange anti-corruption crusade enjiri ey'okuvumirira obuli bw'enguzi muganda wange eno eringa empagiruwaga obukulembeze bwa Nuupu kubanga era still bw'otunuulira ennyo eggwanga lino lisinze kunafuuyira mu nsonga eyo kubanga awo nkugambye basinzira okubeera nga bagulirira buli omu. Mu kugulirira buli omu kitegeeza eggwanga terikyusa buyinza bwe tusinzira okubeera nga bakwata mu constitution mu kuggyawo ebisanja mu kulowooza nti omuntu alina kufuga paka ne mu kulowooza nti obufuzi bujja kubeera bwansikirano wano e Uganda. Kakati awo munnange eno campaign nene nnyo efuuse focal point mu kutambuza struggle n'ekigendererwa ekyokulwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'okuzza obuyinza mu mikono gy'abantu okuva mu mikono gy'abannamagye kubanga n'ekyo nakyo kizibu kya Uganda nabatuuka n'okuloota nti tekiribaawo omuntu atali munnamagye kubeera pulezidenti wano Uganda. Bannayuganda balina endowooza eyo. Kale munnange okuteeka envumbo oba okujja okusazaamu visa ya mpuuga eya US kitegeeza nti kabonero akalaga nti oludda oluvuganya gavumenti lumaze okubeera nga lusikowaringa era nga international community nayo emaze okubeera nga struggle ekiteekamu amaanyi n'okubeera nti tefa ng'abantu balowooza nti struggle yakona kubanga abantu nga bano bwe tugezaako kubeera nga tuboogerako wano oba tuvumirira ebikolwa byabwe wano tulaba kooti na buli kimu kibeera ku sayidi yaabwe naye bwe bafuna pressure okuva wano mu bantu kubanga amaanyi gali mu bantu tigosobola okwewaabira emisango n'ogisinga n'ogiwoza ne mugiwa abantu abawaaba ne beeyalimisa paalamenti okubeera nti nno bateekayo ekiteeso ku order paper naye era amaanyi g'abantu gasigala amaanyi g'abantu eddoboozi ly'abantu liwulirwa mu nsi yonna. Kati olwo international community okupiikinga interest kitegeeza nti already pressure egenda kubasukkako wano ne wabweru w'eggwanga ekintu munnange ekigenda okuvaamu ebibala eby'amaanyi basobole okutegeera nti ddala mu butuufu eddoboozi ly'abantu terizannyirwako